Wabula ye General Museveni Kyagulanyi amulabe bulabi kubanga ebigambo bya Kyagulanyi bilalamu Kyagulanyi muzibumu kakati no tuli Nigeria nayo Esitukide munge yatego ogwekyayi bagamba Kyagulanyi yabadde bagala okumutta yesaawa nabo bafe baveewo bazikibwe walawala kubanga bulabe eri continent ya Africa tebakyabakkiriza kutambula nabo ku associatinga nabo era bagamba buli omutandika obole General Museveni buli mu Africa yamudamu kumukkiriza kugenda mu nsi yonna era nga Nigeria takyakkizibwa kugendayo kubanga mutemu. Abanigeria bagamba nti nno obutemu bwayolesezza okutta omwana omuto okutta atamulinaako buzibu atalina mmundu namuteekako emmundu n'ebbomu nti kyeragisa nno omuzeeyo ono yafuukira ddala mulogo wa ku kyalo takyakkirizibwa kuddamu kutambula mu Africa abeere Uganda paka lwalifa nti lwanaddamu n'ava mu Uganda n'agendako Nigeria akwatibwe kubanga mutemu akwatibwe kubanga musi akwatibwe kubanga tayagaliza Africa yawamu nti oddota ku musaayi omuto essuubi lya Africa n'otandika okulitirimbula ng'obatta ng'okola ebigambo. General Museveni nno n'ensonga tegenda mubeerera nnyangu kubanga byo Tebinagwa eby'okwagala okutemula Kyagulanyi katufune ebive Nigeria. Still in Africa, Ugandan opposition leader Bobi Wine has been injured in a confrontation with a policeman, but his party says he is recovering in hospital. The National Unity Platform said the pop star turned politician had been hit by a tear gas canister, though his wound was initially thought to have been caused by a bullet. We have details in this report. The incident occurred while the NUP leader was on his way to visit his lawyers on Tuesday in Bolindo, which is about 20 kilometers north of the capital, Kampala. A statement from the police said officers on site reported that the opposition leader, whose real name is Robert Yangolanyi, had stumbled while getting into his vehicle. In a swift reaction on his official X handle, an admin refuted the statement of the police and thanked citizens who captured the video of the attack and shared it. Footage was shared on social media by journalist Solomon Sawanja, who was at the scene, showing the 42-year-old opposition leader being helped from a building with a bleeding injury from his left shin. Later, NUP spokesperson Joel Sesonyi said X-ray reports showed there were some fragments from a tear gas canister embedded in Bobi Wine's leg. Medical experts at Sambaya Hospital in Kampala told journalists the NUP leader is due to undergo surgery to remove the fragments. The police say Bobi Wine had attended an event in Bolindo, and afterwards he and his team moved out of their cars and embarked on a procession up to Bolindo town. At least 4 NUP members were arrested during the altercation. Veteran opposition figure Kiza Bezige condemned the horrible outcome of what he termed usual police aggression against political opposition. Bobi Wine was first elected to parliament in 2017 and ran against President Yoweri Museveni in the 2021 election, which was marred by state repression. He is popular among young people and has been arrested and beaten up numerous times. A professor of international relations and strategic studies, David Awarawo, joins me to discuss the attack on a Ugandan opposition leader. Good to have you again, Prof. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. So, can we attribute what we're seeing now on this particular attack on Bobi Wine on the aftermath to the aftermath of the 2021 election? Sure. The government has attempted to suppress opposition and do everything to ensure that they are not able to rise up to defend the people and point out the ills of the government. And all of this, is part of that. The government tries to do everything it can to suppress the opposition. It was just supposed to be a harmless rally, and the government said they shouldn't hold it, and attempt at the government to ensure that it did not vote resulted in all of that. Uganda has had the unfortunate history of authoritarianism for so many years of its independence. Recall the Idi Amin years, 1779, and we have not had Yoweri Museveni since 1986. That's 38 years and counting. It's very unfortunate and a tragedy for Uganda. And what does this say, about the political landscape in Uganda? Because the country, in any moment now, will begin to gear up for another general election.
Well, until Museveni leaves the scene, Uganda would be under authoritarian government. It's very clear. The man has been there for 38 years and he hasn't shown any sign of quitting the scene. And the last election, the government claimed that 100% voter turnout took place and the man won the election. So there won't be free and fair election in Uganda until Museveni leaves the scene. And he doesn't seem to be willing to leave anytime soon. So the next election with Museveni there, the results are known before the elections are held. They are neither free, fair, nor credible. The police has said that it will carry out or it will conduct an investigation to clarify the facts. But how optimistic are you that there will be any semblance of justice? It will lead to nothing. Justice will not be done. Bobi Wine has been arrested, harassed, several times, and it always follows this pattern. It is just that in this particular instance, the injury seems to be more than he has ever had, which is why, there is this uproar and outrage about what the police has done. Nothing will come out of it. When you're under a dictatorship, this is the pattern you have. They would do everything. They can even kill someone and say, oh, they are investigating. At the end of the day, nothing comes out of it. They don't bother about human rights protection, and they don't bother about freedom of any sort. So anybody who is expecting anything positive from the investigation, so-called, that will take place, is living in a world of illusion. Well, at least one can say that they are making him even more popular than he was in 2021. Thank you so much for your time, Prof. Always a pleasure to have you on. Professor of International Relations and Strategic Studies, Professor David Awarawa. Thank you so much. We're still in... Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeeyongera kuwamba nsi, yeeyongera kuwamba mawanga, yeeyongera kunywera eyo gy'abadde tanyweranga. Kati buli ggwanga livuddeyo lisusse ku guno omulundi General Museveni bw'ayagezezza omulundi ogwokubiri okwagala okumutta. Jjukira nno kino guno omulundi gwakubiri, ogwasooka gwali gweri mu Arua. Luyamulumba mu Arua okwagala okumutemula wabula n'atemulamu ddereeva we Yasini Kawuma awummule mirembe. Kati abadde amwegezezza omulundi ogwokubiri okwagalira okumutta. Kubanga kyeraga lwatu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gye yabadde ava munnange kaabadde nga kattiro kennyini kuba kyabadde kibira. Gye yabadde ava tewabadde bantu. Yabaddeyo mu kkubo ewaziivu gye bandimutidde ensineta gye bandirimbidde ensimbu nno gye yakoze ebino byonna. Kino bakikoze kagenderera okumukuumira ewatali bantu nga basuubira nti tewali kamera zijja kukwata kulaga bikolobero General Museveni byakoze, nti balimbe nti Kyagulanyi yeekozeeko obulabe afudde lwa ye. Era wabirabye nga batandise okulimba ensimbu, yeekonye ku mmotoka n'emukosa so tewali amukubye, naye akatambi ne kajja ne kavaayo ne kabaswaza. Tebadde tebasula ne waliwo n'omuntu n'omu akwata. Kuba badde bagamba Kyagulanyi kyamufulumiza mu mmotoka abo baakubidde. Badde bagamba bannamawulire mbu bajjako kamera. Mbu mujjako kamera. Waayayo covering mujjako kamera. N'afuma n'agamba ati abantu omu ajjako kamera muleke ku kamera zammwe musigale nga mukwata buli ekigenda mu maaso mukirage ensi. Awo baamukubidde ebbomu eri luva okwaya kubanga badde bakiteeseteese nti tumuttire wano nga kamera teziraba, obutambi bwonna buleme kuvaayo, buleme kulaga kituufu kikigenda mu maaso, tuwaayirize embu nno afudde bibye. Era n'owawulidde ne bwe bamututte mu ddwaliro ne basindikayo abatemu abassi basobole okumuttira mu ddwaliro, wabula Katonda waffe yasalawo Kyagulanyi yasigadde ng'akyali mulamu era akyali mulamu. Ate amawulire ge gongera kuwamba nsi, geyongera kubuna nsi, geyongera kubuna mawanga. Buli abakulembeze bonna abaali bakyalinamu akadubudubu, abadde bakyalinamu okwagala General Museveni, bongedde okumukyawa, bongedde okumuvumirira, bongedde okumwogerako ng'omusajja omutemu, ng'omusajja omukumpanya, ng'omusajja omukuusa, ng'omusajja omusajja omuzibu ennyo atagwanidde kwesembereza. Kati General Museveni buli lukya ebigambo byongera kumukaayira, ebigambo byongera kumusabira kubanga obutambi bwonna buvuddeyo ensi n'ebwetegereza ensi n'ebulaba ne bagamba bannange kikino okuba otya omukulembeze bomu. Kati kino kyolaba kino ekitambula kino General Museveni kyatya ate kyongera bwongezi. Takimanyi mbuna ayongera kusitula Bobi Wine, ayongera kumanyisa Bobi Wine ensi yonna mawanga n'amawanga. Bobi Wine ayongera kutunda, Bobi Wine ayongera kwogerwako, Bobi Wine ayongera bw'omu kwogera ku Bobi Wine, buli ayongera kumanya Bobi Wine obumanyi ge n'obulungi bwe gyali eri ensi.
kati nno ne Nigeria bange evuddeyo nayo netandika okusonseka General Museveni ebizito nti General Museveni mutemu owulira abasajja mwogeddeko nti nno General Museveni tali willing kuva mu kulembeze era kyovula bayagala nnyo okusuppressing oba okwagala okulemesa bonna abamuvuganyo nga taga kuva mu ntebe kubanga yita naggwano kati nne namusaya tusedda ku nnyoge Kyagulanyi kanakajja takasambe bubi nnyo General Museveni ali mu maziga gwe yabadde asuubira okuzza emabega gwe yabadde asuubiza okutta ajjawo mbunno yo ali adduka ekyera awe mutabani we kakati nno ebigambo byongedde ku muzito wako General Museveni ayongedde okusoberwa General Museveni ayongedde okwennyamira General Museveni ayongedde okwebuuza kikyabazzaako nga takiraba kubanga Kyagulanyi sentamu Robert Bobi Wine atafuuse ensonga Kyagulanyi sentamu Robert Bobi Wine amufuukidde obuzibu era kati yejjusa ekyamukozesezza bino ebyekitumba waavu ekibekijega yadde asubira mbunna agenda kumalako era ng'asubira nti nno luwedde nga siza n'ekikowe nti oyo mumaze pulaani ze zonna ziyise butaka pulaani ze zonna ziganye kakati nno Kyagulanyi agenda kuyingira entebe olabe embaga kuba kati amawanga ga Africa gonna gamweganye Europe naye emweganye Asia emweganye ndabalaze dda amawulire gavudde mu Asia South America emweganye North America emweganye buli wantu bamweganye ne East Africa emweganye kati nno nompulirira embaga nti nno General Museveni luno yakutte wakyamu wano yakutte mu Samusingi Kyagulanyi amufuukidde akayinja mu ngatto Kyagulanyi amufuukidde obuzito Kyagulanyi amufuukidde bom eri luveekwa yegenda okumubabula ave watrinduka agweri ave kikutuko ate Uganda efune ku ssanyu bino yabadde alowooza mbunno tebijja kutuukayo era nga alowooza muno Kyagulanyi ali awo ajja kumunyigira mu ttooka ajja kunyigabunyiza akayinja Kyagulanyi aveewo kumbe Kyagulanyi ngoma nene kumbe Kyagulanyi azitowa ono tebamusobola Kyagulanyi temujja kumusobola Kyagulanyi azitowa Kyagulanyi munene mubede Kyagulanyi Mukama Katonda yamuwa ekyenjawulo kyemutagenda kumalako nakyo General Museveni yabadde amanyi mbundo guno nagwagumaze kakati ali mu kufeesa gyali. Still in Africa, Ugandan opposition leader Bobi Wine has been injured in a confrontation with a policeman, but his party says he is recovering in hospital. The National Unity Platform said the pop star turned politician had been hit by a tear gas canister, though his wound was initially thought to have been caused by a bullet. We have details in this report. The incident occurred while the NUP leader was on his way to visit his lawyers on Tuesday in Bolindo, which is about 20 kilometers north of the capital, Kampala. A statement from the police said officers on site reported that the opposition leader, whose real name is Robert Yangolanyi, had stumbled while getting into his vehicle. In a swift reaction on his official X handle, an admin refuted the statement of the police and thanked citizens who captured the video of the attack and shared it. Footage was shared on social media by journalist Solomon Sawanja, who was at the scene, showing the 42-year-old opposition leader being helped from a building with a bleeding injury from his left shin. Later, NUP spokesperson Joel Sesonyi said X-ray reports showed there were some fragments from a tear gas canister embedded in Bobi Wine's leg. Medical experts at Sambaya Hospital in Kampala told journalists the NUP leader is due to undergo surgery to remove the fragments. The police say Bobi Wine had attended an event in Bolindo, and afterwards he and his team moved out of their cars and embarked on a procession up to Bolindo town. At least 4 NUP members were arrested during the altercation. Veteran opposition figure Kiza Bezige condemned the horrible outcome of what he termed usual police aggression against political opposition. Bobi Wine was first elected to parliament in 2017 and ran against President Yoweri Museveni in the 2021 election, which was marred by state repression. He is popular among young people and has been arrested and beaten up numerous times. A professor of international relations and strategic studies, David Awurawo, joins me to discuss the attack on a Ugandan opposition leader. Good to have you again, Prof. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. So, can we attribute what we're seeing now on this particular attack on Bobi Wine on the aftermath to the aftermath of the 2021 election? Sure. The government has attempted to suppress opposition and do everything to ensure that they are not able to rise up to defend the people and point out the ills of the government.
And all of this, is part of that. The government tries to do everything it can to suppress the opposition. It was just supposed to be a harmless rally, and the government said they shouldn't roll it, and attempt at the government to ensure that it did not vote resulted in all of that. Uganda has had the unfortunate history of authoritarianism for so many years of its independence. Recall the Idi Amin years, 1779, and we have not had Yoweri Museveni since 1986. That's 38 years and counting. It's very unfortunate and a tragedy for Uganda. And what does this say, about the political landscape in Uganda? Because the country, in any moment now, will begin to gear up for another general election. Well, until Museveni leaves the scene, Uganda will be under authoritarian government. It's very clear. The man has been there for 38 years, and he hasn't shown any sign of quitting the scene. And the last election, the government claimed that 100% voter turnout took place, and the man won the election. So there won't be free and fair election in Uganda until Museveni leaves the scene. And he doesn't seem to be willing to leave anytime soon. So the next election with Museveni there, the results are known before the elections are held. They are neither free, fair, nor credible. The police has said that it will carry out or it will conduct an investigation to clarify the facts. But how optimistic are you that there will be any semblance of justice? It will lead to nothing. Justice will not be done. Bobi Wine has been arrested, harassed, several times, and it always follows this pattern. It is just that in this particular instance, the injury seems to be more than he has ever had, which is why, there is this uproar and outrage about what the police has done. Nothing will come out of it. When you're under a dictatorship, this is the pattern you have. They will do everything. They can even kill someone and say, oh, they are investigating. At the end of the day, nothing comes out of it. They don't bother about human rights protection, and they don't bother about freedom of any sort. So anybody who is expecting anything positive from the investigation, so-called, that will take place, is living in a world of illusion. Well, at least one can say that they are making him even more popular than he was in 2021. Thank you so much for your time, Prof. Always a pleasure to have you on. Professor of International Relations and Strategic Studies, Professor David Awarawo. Thank you so much. Ndowooza katoka kasizza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyali kyeki. Ensi eno Kyagulanyi kati yagifuga. Twakugamba nti Kyagulanyi yafuga Museveni ng'abantu bangi bawakana, kati oyongedde okakasa nti nno Kyagulanyi yafuga Gen. Museveni. Era byonna byakola, byonna ebikolebwa bikulaga nti Kyagulanyi yafuga, era Kyagulanyi yakulembedde, era yatwala Gen. Museveni nga kaguddeyo. Bingi Gen. Museveni byakoze ng'agezaako okuggyawo ekiraga nno Kyagulanyi yamufuga, naye biganye biremeddewo. Kyagulanyi akyafuga omusajja amukozesa nsobi ku nsobi, nera Kyagulanyi akajja ayongedde okukasamba, ayongedde okuswaza omusajja, ayongedde okulaga ensi biki ebigenda mu maaso nti ne Uganda teri mirembe, ayongedde n'okuzuukusa International Criminal Court ebadde yeefudde nga esiriikiriddeyo ku nsonga z'okugoba Gen. Museveni. Kyagulanyi zeyateekawo zeyatebolinga omusango gwe yateekayo olwa human rights abuse violation mu ggwanga lya Uganda. Kakati obujulizi obulala bweyongeddeko bwe papa Gen. Museveni ku luno ali mu kufeesa, Gen. Museveni ku luno ali mu kukaaba, ali mu miranga, ebintu byongedde okumuzibuwalako, ebintu byongedde okumukaayira. Jjukira badde baagala kuyisa kujjako Kyagulanyi Ssentamu passport mbotaddamu kutambula addamu kuva Uganda gezi ge badde basala mbunno ayonoonye ekifaananyi kya Uganda mu mawanga g'ebweru, agobesezza abambasada, agobesezza baani Gen. Museveni batuddeko zi sanctions, kati nga baagala mu eliminating mpola mpola, naye mu kumu eliminating ate nno ebigambo byongedde kuba zitoowerera, kubanga ate bali mu kweliminatinga kuba kati ensi eyongedde okuteeka eriiso ku Uganda. Byadde alowoozaamu nno bijja kuba bya lusululwawo, bijja kuba bya lusaagosaaga awo, ennamusa eyongera kutuula ku nnyooge, kubanga obujulizi bweyongera okuvaayo okulaga obutemu bwa Gen. Museveni bwali ku bannayuganda. Omukulembeze otemula otya abantu ate bw'olina okukuuma, otemula otya ate abantu
tulinaako obuzibu atalina mundu gweno gyemu tutandika obbakuba ng'okuba owemanyi mbuno ojja kuwaayiza muno babadde violent kyokka ate nga tewali obujulizi bwonna ovaayo bulaga Kyagulanyi tannaba kubaako violent n'olunaku n'olumu tannaba kubaako violent n'oludde n'olumu wabula General Museveni nnuguye butemu bwe obumujjudde obutamwoganya kubeerako n'abantu banne bamuvuganya olw'obutagala kuva mu ntebe olw'okulowooza nti mutabani we gwalina okutuwaayo entebe gwalina okuteekamu eno entebe kati buli kimu kyongedde okutabuka kimu kyongedde okumutabukako n'okumutabukira buli kimu kyongedde okumuswaza n'okuswala mu nsi yonna nti nno mutemu gusajja guli gwa nnyama y'abantu ali awo kati General Museveni ali atunula bunzibiridde kubanga ensi eyongedde okumufungula Kyagulanyi ayongedde okumulabisa Kyagulanyi ayongedde okulaga ensi amazima agali Uganda bwijali matuna democracy we voted after 5 years kati ense yongedde okumanya nti no bijjo bya kirimba bijjo bya kiyaye bijjo bya kitujju amazima amatuufu gegano Kyagulanyi omusajja amutadde kabaati amukalirira General Museveni omulira aguulira endabada ziwulira nga zonna zijjudde mu suwejiwe